embiranye okwerumaŋŋana okusika omugwa wakati w'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ne Anita Among, sipiika wa paaliyamenti w'eggwanga Uganda. Gwe mukwano gwange isaayo nnyo mikwano gyange abeekumira ku Yugi Updates TV, mbaagala nnyo mbategeeza nti mukola kyamaanyi nnyo. Muganda wange kijja kunnuma nnyo kubanga ku vidiyo eno ogenda giraba bulabi ogiwulire buwulizi naye nga tosubscribinze. Muganda bange mbategeeza nti nno w'osubscribinga nagambye obeera otaddeko ettaffaali ddene ku nkyukakyuka y'eggwanga Uganda, kubanga buli w'osubscribinga tuba tuyambako channel eno okukula, amawulire ge tuleeta ne information esobole okutuuka ku buli munnansi, buli munnayuganda ali mu buli nsonda y'ensi, gasobole okuba nga amayengo ga Yugi Updates TV gatuukayo. Tuteekewo embeera y'enkyukakyuka gwe muganda gange, tubeere nga ffe tulwanire n'enkyukakyuka nga naawe olwanire eyo gy'oli. Nagambye ettaffaali lyosobola okuteekako kwe kusubscribinga kyokka ojja kuba naawe ofuuse munnankyukakyuka gwe muganda wange ali eyo. Naawe asharinga, mwenna mbaagala nnyo mukwano gyange abeekumira ku Yugi Updates TV. Mukwano gwange ebigambo bingi nnyo bibadde bijja byogera. Jjukira eggulo nabawadde akatambi Profesa we yavuddeyo Latigo n'agamba nti Anita Among, sipiika wa paaliyamenti w'eggwanga, ne munne deputy tebagwanidde yadde n'akatono okubanga batuula mu ntebe ezo ze balimu. Tebalina experience, tebalina bumalirivu, tebalina na qualifications watu we yagambye omukulu Latigo ng'asinziira ku radio networks. N'agamba nti nno kino akyogera takiruma namu. Abano ababiri, sipiika Among ne deputy, tekuli alina qualification kutuula mu kifo kibalimu ssaawa zino. Muganda wange ali eyo. Webute ebyabadde olunaku lw'eggulo, omukulu Latigo, Profesa Latigo yavuddeyo n'awanda omuliro n'agamba ye n'ebikolebwa mu paaliyamenti tabitegeera na kubitegera, kubanga paaliyamenti bagifudde office district council, eringa office zino eza district council muganda wange ez'okukyalo. N'agamba fedda we twabeeranga mu paaliyamenti ebiseera byaffe okujja mu paaliyamenti lwalinganga saaviisi dde ey'eggwanga okugenda obugenzi mu paaliyamenti, kubanga baali basuubirangayo ebintu by'amaanyi okuteeseza eggwanga, okukiikirira abantu, okwegera ku nsonga eziruma munnayuganda, okusolovinga. Naye kati paaliyamenti yafuuse kwegamba kuŋŋaaniro ly'ababbi. Wati omukulu Latigo yagambye olaba n'ababaka kati okuteesa obuteesa ku nsonga eziruma eggwanga balina kusooka kuweebwa kasiimo, balina sooka kuweebwa kasente osobola okuyisaawo ensonga. N'agamba kati bubbi ki obusinga obwo, nti ekyo kisingako nnyo n'okubba sente za projekiti, era bwe baba banoonya abakwata bano be bandisoose ng'okwata okusanctioninga mu mbeera eyo weeto bwe yabadde muganda wange. Naye olunaku olwaleero Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ne Anita Among waliwo okusikangana omuguwa n'okulumaŋŋana ku nsonga z'okuba nga pulezidenti atandise okuba nga afugaza abali b'enguzi. Gwe mukwano gwange ali eyo. Jjukira Anita Among yavaayo n'agamba givuddeko nti ye yalangira n'agamba abaka paaliyamenti tebaba nakutya, ye agenda kulwanirira omubaka yenna wa paaliyamenti k'obeere ng'okwatiddwa. N'agamba nti nno ne baba basibiddwa gwe kimanyi nti nno ogenda sigala ng'oli mubaka wa paaliyamenti eyo yonna gy'oli wadde okwatiddwa. Ki kye yali agezaako okutegeeza naffe kyatusobera, yalinga awagira banne nga we balya enguzi, we bapracticinga enkola eno eya corruption mu ggwanga, kwegamba babeere bagumu. Ekikulaga nti nno abantu bano bakwata akasente tebakalya bokka, era ye weebuuze bwe ziba ziyisibwa okuzifuna era ziyita mu paaliyamenti, ate nga zirina kuyita wa sipiika wa paaliyamenti alina okuyisa omusimbi ogwo. Kitegeeza mu ngabana ebintu ebyo tetugenda bigenda nnyo, naye ndowooza naawe ogezaako okulaba ekkubo lyenkutwalamu oba ekintu oba ogenda okiraba. Kakati ababaka bano abaakwatibwa jjezi nga pulezidenti amaze okwanawunsinga ba financial officials basobole okuba nga banoonyezebwako, mwe mwakwatibwa n'omukyalo ono Cissy Namujju. Kati omubaka ono negwenjogera kati akyaliyo mu kkomera, naye Anita Among yavuddeyo n'agamba nti nno Namujju beera mugumu, obanga walya enguzi obanga walya ssente n'olya n'abalonzi bo
ezo siba kibi omwana okubba nga azza waka tekiba kibi bw'atyo ebyabadde bigambo bya Anita Amongo era n'agamba nti no ye omwana nawaaba asobezza ebyo nno yabyogedde nga bigamba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ti omwana nawaaba asobezza nga yeenenyezza mukubirize omugambe nti nno kyewakola kibi naye kati genda okuddayo okole bulungi muganda wange kwegamba kyengezaako okulaga nti ensonga balinga bazifudde ez'okuzannyiramu obuzannyizi tetumanyi oba ddala kituufu Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ali siriyasi n'okunyweza ekigambo kye okukwata bano ba corrupt officers abali mu gavumenti olw'okulya olw'enguzi n'obukenuzi gwe mukwano gwange ali eyo kati waliwo okusikangana omuguwa Pulezidenti agamba ali mu kulwanyisa nguzi Anita Amongo agamba oba olina b'okwata ba ofiiso bange aba parliamenti osookanga kuntegeeza nga musooke nga muntegeeze nga temunnabakwata kubanga kikulaga ki nti ekinyusi kifiira ddala mu parliamenti enguzi etandikira ddala eno mu parliamenti kitegeeza ne sipiika Amongo aba alina kyamanyiiko ku nsonga zino gwe mukwano gwange eyeekuumira ku Yugi Updates kubanga toyinza kubanga tolina kyomanyiiko oba toyinza kutunuulira nsonga ng'olaba ziranda zina we zigenda ottuuka n'otayagala kubaako ky'oziyiza n'otayagala kubaako penetration gy'oziyiza gwe mukwano gwange ali eyo kati abamu bagamba nti no sipiika Anita Amongo agezaako kubanga yeewala ensonga yonna eyinza okupenetratinga n'ebanga emulinkingako n'ebanga emutwaliramu jjukira nti nno ono gyevuddeko emabega amawanga UK gavaayo ne gamusanctioninga ne gamuteekako sanctions olw'okulya kw'enguzi mu ggwanga era ne baba nga ensonga ezimu bamukugira gwe mukwano gwange nga wewabiraba nga we twabikuwa gwe muganda wange ali eyo naye kaakati waliwo okusikangana omuguwa omukulembeze agamba bonna ba-officials abali corrupted ngenda bakwatako Anita agamba nze wendi okubalwanirira temutya kati ntwebuuza kiki ekigenda mu maaso mbazanyira ku mutwe gwa munnayuganda gwali eyo bali mu kuzanyirako bakuziba akatambaala balaganga abanyiikidde mu kufuga z'ensonga eno balinga abeefudde abali mu kuyamba munnayuganda balinga abeefudde abali mu kutereeza eggwanga naye nga bafuuyira ndiga mulere gwe mukwano gwange ali eyo yeekumidde ku Yugi Updates TV nkutegeeza saagala okome bukomi ku kyakuwuliriza buwulizi nakulaba wabula nkusaba genda mu maaso n'okusubscribinga kijja kunnuma nnyo gw'okulaba ate nga tosubscribinga muganda wange njagala tube nga tukuza channel eno nkugambye dda channel zaffe zino bamanyi ozitapingamu ne bazitwala ezimabega zonna bazitwala naye nga ye mwakuze eri neno tugikuze tusobole okuba nga tugenda mu maaso tusobole okuba nga tuteekawo ekigambo mu kyenkyukakyuka ebigenda mu maaso naawe obiraba ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe obiraba abadde agabe bangi omunaku engeri gy'abonaabonamu ne gy'adaagibwamu byonna byonna obiraba muganda wange kati tulina kukozesa lino eddoboozi lyokka lye twasigaliza okulaba nga tubunya ekigambo ky'enkyukakyuka tulage abaana ki ekyokukola tulage abaana nti naffe gye tuli tulage abaana nti eno embeera ebyo mubiraba tusobole okuba nga twejja ffeka mu munyago mukwano gwange yeekumira ku Yugi Updates TV mbagala nnyo tewerabira ku subscribinga tewerabira ku sharinga gwe muganda wange ali eyo likinga commentinga gwe mukwano gwange baganda bange abali e Bulaaya South Africa UK Canada Saudi Arabia mwenna mbagala nnyo mubeerako nga muwuliriza mubeerako nga mulaba musharinga ne mulikinga abangi ne mukubiriza banamu ne basubscribinga mbagala nnyo baganda bange mubeere bulungi tugenda kuba tukomawo ne information tubeere nga tukola ku follow up ate byetuze tubawo amabega mulabe wawe tutuuse nabwa eggwanga ki ekitwala eggwanga mu maaso gwe mukwano gwange ali eyo